Limited, company ya njawulo nnyo mukola cakes eziwoomu okuzaama mu birungo ebisufu n'ebika eby'enjawulo nga chocolate, red velvet, vanilla n'ebirala. Olina mukolo ki? Birthday, anniversary, kwanjula, mbaga oba just oyagala kwerira ku cake empoomu? Jangu ku Bake For Me Limited. Tulina amatabi ag'enjawulo e Kololo ku luguudo Wampewo, e Naalya opposite Quality Village Mall, e Naakulabye ku Kisekalen, e Kajansi okumpi n'omuzikiti gw'Erweza, e Bunga tuli ku Soya. Tulina n'essomero mu ttendekero abaagala okuyiga okufumba cake. Essimu 0705019887 oba 0772501987 ne ku mitimbagano gye tuli. Bake For Me Limited, cakes and more. Katuwanjulire Fresh Chat bakufulu mukola ebyokunywa ebya buli kika omuli juice n'ebika bya juice byonna bye wali owuliddeko kyayo wa buli kika ku mikolo basana fruits ez'omulembe ate nga nnyonjo bakola juice alimu simoko bakola ekifaananyi ky'omugole mu bibala ekitabangawo abalala kye batasobola bakola ku buli kika kya mukolo omuli introduction okwanjula embaga baby shower birthday okukyala okubatiza bakola ne delivery bw'oba weetaaze bakola ice cream owa buli kika strawberry vanilla, banana. Bafune ku Instagram ku Fresh Chat at 4 ku Facebook Fresh Chat. Ku simu 0770 oba 0782 and Fresh Chat, fresh at its best. Saymo Kabaata. Dr. Tiamale yagamba mboina dread wasikweka munda kana akapato yambadde mask onyezako konte. Omata kyalina konte. Ani Dr. Tiamale yagwa nze gwanonyezako konte. Nina interview gye nina naye ne saha. Naye saha yamugambye bagenda kwesanga. Naye bwe beesanga lekera okunfunirako platinum. Kwa platform ya jitanga platinum. Baba obude twamalanga kusomero nga tusoma. Platinum wellness po mwana agirinnyeko wa. Mukwa oli otya Saymo? Sigamba. Omwezi guggwako omwezi guno tegubaddemu nnyo action. Gwabaddemu. Nga ki tubaddemu ne show ya ntaate eya musala show ya fefe busi. Ntaate ya musala. Kyakubya ntaate character. We've seen worse shows okusinga kweyo. Naye nga ekyobe zisaze babadde balungi. So ekyakubya ntaate a character. Character etya. Ate ndowooza musango gwa ntaate ate si musango gwe. Omanyi mu bulamu kasukoola aba weetoolo kizibi nnyo okubanga oyo omwana gw'okola naye takumanyi. Nti bw'okeera ku makya n'omuvuma Roni olinga ebbina. Ngaroni asobola ku understanding anti kakati lero kukwali mpadde but we are going to move on. Kakati tulina okwetolooza abantu abatutegeera ne basobola okutegeeza abajja mu bulamu bwaffe. Waliwo omuntu eyayogeranga ku omukulu Gordon wava muno nga oyinza obeera mu kampani n'akugoba emirundi n'emirundi naye nga abayo akakugoba gw'osanga mulagamba mudi muleke bw'atyo. Obo kitegeera kitegeeza nti no omukulu Gordon abantu baali bamumanyi n'abamwetooloola nga bamutegeera. Kati ebiseera ebimu kiriya kya mirundi ebiri omugagga teyeeyiga. Omugagga abamwetoolodde be bamuyiga. Omwavu yeeyiga. Kati Gabie ali mu levu y'abaavu. Abeera alina okweyiga n'ateekateeka abamwetoolodde okuyamba abanajja mu bulamu bwe. Kati nze kyokka kye nnenya Gabie yeemanyi teyateekateeka bamwetoolodde kuyamba bajja mu bulamu bwe. Awo kawe wali obuzibu bwokka nti Gabie alina embeera ate nga abantu bangi balina embeera bwetyo. Dakiika 2 muteefu dakiika 3 acyankalanye. Kakati Gabie omala okutegeera nti ndi kika kya muntu bwe kityo olina okweteekateeka n'oteekateeka n'abantu
abasobola okuteekateeka abalala bazze mu bulamu obwo kuba confusion zonna ezaali mu kivulu kya Gabie kiva mu mbeera ya Gabie. Confusion nga ki? Gabie ng'omuyita mu interview n'atajja ng'alonda munagamba oyo nja kwogera naye no sijja kwogera naye. Abamunduza abatambuza nako ne amala n'azibamma interviews. Bamugamba nga bali balina okunoonya okutunda table nti banaye tugende tutunda table nze I cannot go away now. Mutasobola genda mu owino lwaki? Babugamba yogerako n'omuyimbi gunti anti si mukwano gwange. Ekyali awo nno ng'okimanyi naye ng'ate background yakyo kiri mu mbeera yakyo mu mbeera ye. Era negenfuna promote ekivulu nga kiwedde yali mabega kubasooka okukuba Gabie. Okumukuba batya? Yagamba mukikube muko kisazizza ssente zange. Bakikuba awulira nga bamukubye. N'agamba naye mulekeraawo. Ngambire ku baana ali basusse. Ze nkubuulira okuva ku soose eyesigika yagamba mukinkubiremukko. And now until this show Gabie mbadde simumanyi bentyo nze Gabie musanga. Now actually I think like mo February ng'atandika because na meeting nga mu Jan eyo weekend ya Jan yasembayo na mo meeting nga ku Gaucho wabeerayo all this night awo ku Gaucho musajja wange mulaba bani mulya ku nyama babeera ba mixing all these kati Uncle Jim, big up on yourself. Kati waliyo bagayi baffe baali bavudde America eyo ne ba Brian bani ne batugamba banaye mujje ne tugenda nze Jenkins Sandy Bati fena ne tubeera eyo ganga tuli happy naye mu kujuyita ayita Bati nga yeewuuyo ayina mukwano gwe yali naye najja nambuuzaako ebiki but already program twakinamu nga twagala kukyaza ku ntaate ono naye of course sometimes because fe tukola nnyo current affairs and you know nga tugezaako okunoonya wawe tumukyaliza anyway mu Febo ne mukubirako ne mugamba yemba ne njagala kukyaza nze nambuulira amazima nanga akasuko sinnakiwulira naye ngenda kwebuuza ku mwoyo kyenkola bulijjo which I thought for me by the way in all honesty I found it a very honest lwapagwe yagamba okwebuuzaako I found it a very honest what kati challenge we yava yali wamu ate nagenda olaba batimbye ekivvulu nengamba okay fine naye nze era tebankubirako ku kivvulu tebakuwa kalango Zubeda yampereza yawo sente za mention yanga nti za mention teyangamba nti za kalango nangamba tubadde wano tutudde sente nengamba why nazikwata actually bampereza emitwalo aga nazikwata lwakuba nti Gabie mumanyi kyali wange at least I'm very sure on a day and she needs to step in for me that one I'm sure I mean it's so much inconveniences asobola okujja naga akambeerewo okitegeera so kati bino ebisigadde ate natandika biwulira luvannyuma interview tazikoze tayagala kutunda mmeeza biki nga tasituka yabatawaanya naye mu byonna nze mu byonna bye nawulira ku sayidi zombi ekisooka Gabie omuntu omu gwatya sister we oyo gwe yawa obwa manager era gwe yawa obwa manager naye ate manager fani oba nkola andi kati challenge y'aba manager abasinga kye nali njogera naye ne ku Roger ne Spice nti ate manager gw'olina bw'omala okukola kino ky'onnyonnyodde okutegeera omugagga ate kati gwe manager gw'olina okuba ng'ozza abantu kati challenge y'aba manager baffe ate baagala kweyisiza ddala nga muyimbi andi kyenkugambe waki nkugambe nti manager fani nti manager sister we kati manager bw'alaba kiganda kye yakula nakyo nga kifulumya oluyimba ne kiruteeka ku ndi mu size ng'afulumya oluyimba n'aluteeka ku YouTube mu wiiki emu ne lukuba emitwalo 5 kati as a sister they have made it yes bw'abeera ku handles za Gabie n'alaba that love flowing the sister has made it kakati nga fan n'amakinga conclusions nti tukikubye kati obuzibu bwekyo kino kiyambako okusupportinga Gabie atayagala kutunda table atayagala kukola interviews
kati sister singa abadde business agimanyi asobola okumanya nti numbers osobola okuba ozirina ku TikTok, ku Facebook, ku YouTube, naye okuzifuula ssente waliwo ekisukka waawo. Alina bbuuza Alani Cruise. Oba otegeera naye ekivulu kyasalira ddala Alani Cruise. kyamusala nnyo naliyo. Kyamusalira ddala. Kamalize Gabie nkugye ku Alani. Kati ekizibu kya sister kyali luddawa. Nti sister talina business mind. Ali wali mu position ya fani nti she's a yes person eri Gabie. Gabie bwagamba ne nawe tujja kujjuza akafaako. You see the people. Karon talina statement esobola kuchallenging Gabie amugambe nti okay Gabie abantu tubalina. Wano ku mutimbagano. Ne twetaaga okugenda tubasaggulo tubajjeyo bave wano we bayogerera naffe online basobola okujja mu kivulu. Kati sister takisobola kubanga ye fani n'ate gwe bawo obwaki obwa manager. Kati promoter ensobi eri luddawa ku promoter wadde era nayo ensobi ya Gabie nti ye promoter ate n'ate amanya manyiga sister. Ne gundi bamugoba batya Alex. Anti promoter yali mu Alex. Promoter kuba promoter yayita mu Alex oleto omulimu. Alex nangamba bagenda otuuka ku press conference ng'ayanjulayo nti oli ye manager we. Nembuza Alex baali bakuwa omulimu. Baani gwe bayanjulanga manager? Sister. Anti yankugambye nti ye bwe bayanjulayo nga Alex tebamugambye nti tukugobye oba tubadde beetuti. Gabie akkiririza nnyo mu muganda we ye Alex yamwanguyiranga eyali. Kuba ye Alex yandibadde ng'asobola omugamba nti twetaaga okugenda tukole wali. Agati promoter Alex alina byasobola okumala ku Gabie. Oba ontegeera. Naye mu kaseera nga waliwo okunyigirizibwa ennyo omuntu Gabie gwe yali asobola owuliriza ye sister we. Oba okitegeera. Kati ate promoter kyataamanya kuba nawe wootuuka nga okwekkakanya olumu wansi kitono omukko nti gwe wakwata omugaga n'omutwala ewa Gabie ne musayininga ddiiru n'omulaba nga buli kimu kitambula. Kati mu kaseera nga waliwo okunyigirizibwa naawe kiyinza obutajja mugamba naye manyi kati ate tudde ewa sister. Oba ontegeera. Kati kyekiri kyenkugamba nti Gabie ng'amaze okutegeera nti sister we yasobola okumunafuya nga bamaze okusayininga ddiiru yali alina okukwata sister we n'amuwa promoter n'agamba nti buli kimu kye weetaaga mu ono. Oba ontegeera. Kati kyandyaguyiridde promoter okukonvinsinga sister n'amugamba kannawo luuku ezo ennamba muziraba n'ennamba ezo tulinawo kye tulina okukola. Ngenda ku example confidence yali waggulu nnyo. Gabie bamuleeta ku makya ku venue atunula obutebe butaddewo bwe baali bataddewo n'abagamba oh my god nga mutadde watono abantu tebenyiga ennyo. Bwe yagamba awa ebivolo naye ekyo kirambulira ku besisi yaki ya confidence nga babeesinga ku numbers zababe zitambula n'amasimu ge baakolanga ki ge baafuna. So nze to sum up it all ebirungi positives nyingi ezaali mu show ya Gabie naye because abaali bakolanga ne Gabie baali tebamutegeera banyiiga ne basalawo okutradinga ekivulu okukola ki okumusala. Naye ng'ebirungi nnyo bingi nnyo ebyali mu show ya Gabie okulaga Gabie kikyayagala okukola ki okukola nekyayagala okufuuka mu industry eno. So nze request yange eryemu Gabie weetegeere kubanga naawe okyogera ne boobeera nabo n'obagamba nti nze ndi bwe nti sisobola bantu kakati empower tasobola bantu bwagamba tabasobola obutabasobola batya embeera mu luzungu njerabidde waliwo embeera eyo okubeera ng'oli loona kati waliwo njerabidde bakayita batya what kati omuntu reserved omuntu who keeps to themselves. Era waliwo n'embeera eyo nga ya ku mutwe ng'aba avaavaako taba mulalu ne waliwo kimba amanyi ovaako sikuvaako bali ekigambo kinvudde naye introvert nti yeetaaga muntu amukola ki amutegeera. Kati naye obanga newobeera n'abantu okibagamba then sister mukwase then n'abantu abaddiringa ne Gabie mukimanyi nti sister ono yamala buli kimu then ne sister alina okudevelopinga the business mind and how to handle these people. Kuba sister oyo simumanyi actually mpulira muwulire nyinza okuba newe mulaba naye nga mbadde simanyi nti kubanga show ya Gabie VIP yakola mwalimu abantu yajjula kubanze
tebo ya Pastor Prophet Grace Rubega banoonya tebo ya Spice Diana banoonya kitegeeza nti tebo ze bali bataddewo bwana ne tebo eyali ninaanya obagisitula ne bagitwala mu maaso tebo zajjula kati wano mu Uganda abayimbi balabika bingi naye ebika ebigenda kuwa ebika bibiri waliyo omuyimbi nga bw'ategeka Rema bw'ategeka buli omu alinda lunaku lwaki buli kinapira agenda asasula tiketi waliyo omuyimbi nga mulungi nnyo oba personality nga mulungi nnyo naye ng'ayinza obutakulesa ku dduuka mu lunaku lw'ssente lwe ziriyo nogawo waaya akayimba n'akawulira ako TV naye nga waba yajja ku dduuka lyo n'atundawo tiketi nga ne tiketi ogino gamba naye namala ddojjula kangende mukole ki mulabe kati ekyo ekyagwa ne kwalani Alani Cruz erinnya alirina n'abantu bamukola ki bamumanyi ne wakati nga ndi mu hardware yange nakasiro ng'abatooyi bazigula okufaako obufi ne tiles nyinza obutaggala okugenda kulaba Mama Brighton ne Mama Brighton we manna mulaba ku dduuka nakasiro nga yajja nagamba naye mujje mu mpagire ogamba bambi kajja kangende nkakole ki nkawagire kati teyamanya maanyi ge we gali mu linnya lyakola ki lyayina nadda mu fiole y'aba Spice Diana gye bakolenze kasana Alani Cruz nga ava TV ku TV nomanya kati ennaku zino ebivulu tebikyali byakulangako TV kwokka kola zi interview erinnya lino ngenda ddigambayo kino kimu erinnya lizimbibwa mu bintu bingi Waiki Benda yakola ekivvulu ku Serena n'agiggala nejjula engeri gye yafunamu namba ze tebyakola ki amanyi naye buli yali ku Serena buli wamu awali kodi y'abantu abali bajuzizza ku Serena ne Waiki Benda amukola ki amuteekamu kakati process y'okuzimba erinnya erimu ebintu binyina ddala ng'okikola for the very first time nti osobola okuyita abantu ne bajja naye n'abantu bagenda gye bamanyiiko ekyali kibaddeyo abantu bagendanga ewa Muhangi kubanga bakimanyi kikwata era bwe kyatandikanga okwesala n'abamu balekeraawo okujja kuba bagamba luli tetwasangayo baki bantu oba kitegeera abantu beesala kati kyo gye bagambe yasembayo bayavula ate nga ya once a month oba kitegeera kakati Alan teyamanya strength ye weekola ki weeri nti ekyamazima erinnya alikoze Mama Brighton abantu bamukola ki bamwagala naye nze siri Spice Diana Spice Diana asobola okulanga n'agenda TV ku TV abantu bajja ne bamuwagira naye nze Alani Cruz because erinnya ndikoze bwe nzija mu dduuka lyo okola ki omanyi era bw'onnanda bw'ogenda nakudduka ogenda nakunsaba selfie mu process y'okunsaba selfie ngenda bagambye naye nga temunnatwala selfie zange nze munguleko tiketi sigenda kuswala omuntu agambe tiketi ya sinemeka nti ya mitwalo emeka nti bana mpa emitwalo 10 awo abaana bange mbagulidde ogenda ofubutuka mwakiseka ongolesewo tiketi nga 10 mwago 15 tewali agenda kudda mu sayansi ya watembeyeza tiketi nga kyetejjudde omubali ng'ate gweyongedde kaloba kati tiketi olina kutembeya ntembe kubanga abantu ebibaaccommodate nga bingi 10 years emabega TikTok teyaliiwo Facebook yali tenyuma nga bwenyuma kati omuntu nyinza okubanga enkya ngenda okubanga akawungezi ku ssaawa 11 njagala kugenda mu kivvulu ku ssaawa 8 Kabaata nassaayo live nga ku live kuliko Gravity omutujju kuliko King Saha n'abayimbi abaki nga bakuba olwali ogenda okuva ku live ku ssaawa 12 ng'oyagala kuddaka ng'ebya live ng'ebya show bivuddeko kakati problem again eri mu bantu abali mu business y'omulembe guno kwe kubeera mu mulembe guno naye nga mukola bya mulembe gwayitako omuyimbi ng'olowooza oli star bayimba tonoonya bagenda okumalako mu mulembe guno nga tokyasobola kugenda kunoonya bantu abo kubeenoonyeza bebe yatandika ebintu ebyo nga yeerumbira abagagga be balegala ate olwo ekintu ekyazze kirungi naye nakigenda kufunamu obuzibu kyekintu kyaba Diana oli ajja ne bakukonvinsinga n'ogula table we've started getting wrong funds in the show wrong funds batya ng'oli azze kati tagula lwa muyimbi agula lwa Diana
n'abatanzi oli ne bajja bwe bati ngati ng'alina akayimba ka Gabie ke yawulira nga ke kaalinda mukazi wa. But wrong funds, does that matter to the artist? It does. I think for me the only challenge I have seen is now about organization. Organization mu bivulu naddala eno mu VIP egenda efiira ddala. Ate abali mu general happiness ate bo you find them a bit more organized okitegeera. Kyekise VIP nga naku zino ku VIP ku meeza kubeerako n'ebyokulya. Anti kati ebyokulya ekisooka babireeta nga binnyogoga. Nali suyangu bwe batu bagamba abantu abanyogoga ebyokulya byali ku Sheraton. Baleeta ebyokulya omanyi these things happen kati bino mbigamba ba Diana n'abatanza batunda emmeeza mwogere ne ba organizer because they are going to make your jobs hard. Ne Sheraton ku mulembe ku mutindo gwayo ekyagaba emmere nnyogoga. Anti kisoboka okuba nga evudde bweru. Nga yava bweru. Sheraton esokkiriza okufuluma okuyingiza ennyo emmere. Ekisoboka bw'oba oli outdoor. Kisoboka. Yennyama yali ennyogoga. Okitegeera. Kati basooka ekisooka tables ezo zigenda ne zisukka. Space mwe baziteeka ne banyiganyiga kyekisooka ne bazidesigninga bubi because tulina okutegeera nti 3 million shillings si sente ntini. Ate abantu abasinga okugula emmeeza ezo nga bw'oyogedde either oli agula because azze faani we oba biki, abalala tugula because oli mukwano gwange, abalala ne tugula kuba twagala kuwagira business. Naye kati ogenda n'otuuka VIP ne basooka tiketi baziba wadde abali ku mulyango ne bataba informinga nti a proceed egenda kuba bweti. Because you see with these shows there's something I saw and of course anwajaga nti njogera nnyo n'embibajjukiza na biki. Organization weberera ki olabe Manchester bwe twali tugenda ku mupiira nayo kyogedde nnyo anti ge mazima toyagala njogera gumu anti gwali gumu anti wuliriza kati olabe ekyo kyoyogera byonna byoyogera birabira mu mulundi gumu gwagendayo anti kubanga nze benagendayo natambula atayagala kubirize wa malayo ate namalayo nako bbiri namayo wiiki emu nenako bbiri. Yes, kati kyekiri anti ekisusse yensonga lwaki abantu babuuza nnyo wuliriza yensonga lwaki abantu babuuza nnyo nti abantu baffe abali mu gavumenti bowe bava wano ne bagenda mu ezo ensi tebalina kye balabayo kye beegombayo okitegedde kati kyoliko kati anti nze nkubuulira kye nalaba kye tulina opiikinga wano okitegedde kati tukayana bino emmotoka bitraka bino ebya SFC bye bateeka wali they are simple things. Mutegeera nti president agenda kujja ekkololo a month oba 2 months program muba mugiina bateekewo ngawo budget bateeke ku zi radio bateeke ku zi TV ebipande ebidivertinga babiteeke as far as eri wansi ku Russian embassy eno wansi ku Acacia wokitegeera oba balange babakake kubanga anti kyekyo kyenkunnyonnyola nti bategeeza abantu nti tugenda kuggalawo enguudo zino bakole ne ze bayita alternative routes batekewa abasirikale nti bwe bakuteeka wansi eri nga ku gundi nga ku DHL bw'oba ova wali oyambukodde ku kisaawe ku DHL bakulaga nti wano twaggaddewo sigala ng'okola ki godde eri kati ne wano bw'oba ojja bwoti ojje ogwe ku Russian embassy oyite eno ku gundi ojje wano wonna babeera baggalawo nga bakulaga nti diversion yitawa kati ne buno obulango bwe bateekamu bagga nti abakolera wano Simaya Nyonyi Gardens wa to avoid inconvenience mugire ku bigere. Kati omuntu ogenda okuva ewaka ng'opulaninze programu yo tulina okubikoppa eri. Nga bwe kiri Bungereza wali Manchester. Kati nze bwe nali e Manchester Man U bwe yali egenda ozannya Chelsea. I was there a day before. Tugeze ku kisaawe olambula n'okugula ebintu biki enguudo nga nzigule. These other days they divert traffic. Ne bagamba nti luno oluguudo tulekedde bagenda ku kisaawe bokka. From all corners eziyingira ekisaawe. Kati balina babakolera alternative routes. Oba ne babagamba nti okuva ku ssaawa b'esi ne b'esi tugenda kuba tuggaddewo kuba waliyo omupiira kuba omupiira gulina kye guyingiza kati kyenkunnyonnyola ne wano nti bwe tuba tukola ebivvulu tetusobola kusimba mu layini y'emu owa VIP n'owa ordinary nga nataddeyo miliyoni zange ezi balina otandika okukola alternative routes ebyo bigenda kutta ebivvulu nti kasuku nzize batulage alternative parking ate nekyo nabana abantu bagula tebo tebazigwira ku mulyango omanyi kanaye kanne ole kukyoli kyotambuza ndo kyogera nnyo ekyo kati gwe toyagala kuyiga
bw'oba waguze tiketi y'ennyonyi ne weebajja extending eddakiika 5 you'll find a message. Thank you. Bw'obanga ogenda kutambula batandika okukujjukiza 5 hours ku kutambulako nti bw'obanga omuntu wamuguzizza table enamba y'ogirina mutandikireko esooka kitandika ku reminder kubanga tulina problem y'ebivulu abantu bagula table ne batakola ki ne batajja mubuulire nti table yo ogenda kukozesa route eno bw'oyingira kozesa omulyango guno bwe buti ogenda bwekutuyiti bw'obanga yo disturbed please kubira Mariam akuyambeko oba okitegeera. A sweet example is the governor bw'obooking emmeeza bakukubira nti confirmation yo tugifunye era ne bakunnyonnyola nti emmeeza egenda kubeera available paka ssaawa 7 era bw'otuuka ku mulyango gwe tosasula ogenda kubeera ku guest list tukuweereddeko abantu baki kati ogenda otuuka nga you're not under any pressure. N'omuntu n'atuuka jukira baba balina makeup yabwe abala bambadde obugatto buwanvu bwe buti bali wamu ne balyoka bateekawo bino birigi gundi bino bye bateekawo ne weenyiga n'oli asasula ebiri kati obabuuza VIP bataddewo yaki kati bwemumala oyingira and these ones mbibuulira bino mbigamba bana batanza bagenda ne bakola sales za tables okwanguya omulimu gwamwe namwe mutandika okuteekawo terms and conditions because now that is a business. Batunda emmeeza y'emiliyoni 3 balina percentage gye bamuwaako kati bwe bamala okuyingira munda emmeeza ezo tebamala gakola gadibe nga lye twamaze dde okufuna ssente decorate bemala decoratinga make sure nti betuba tugambye nti emmeeza yegendako whisky ne gundi let us bring those things nga abagenda ku mmeeza eyo bakoze eki bazze ekyokulala atabadde ku mmeeza tatuula ku mmeeza then betumala awo ebyokulya bijje nga byokya ekyo ebyokulya kirakutereeza okitegeera n'ebyokunywa omuntu mubuuze nti Mr. Kasuku oguze emmeeza ya miliyoni 4 what will you want to drink byetu offeringirako bimiliyoni bebiti kati nze nkunyonyole nti nja kunywa bereya ombuuzo ojagala eri etya nti ng'ennyogoga kati nze ndowooza omanyi mu byonna wano tetwaliwo emyaka 5 emabega aluli tables tezaatundibwanga bwe zityo ndowooza okubanga tables zitandimu kye twandirabye nga agency it is an improvement kakati ekisooka balina omulimu gwe baawewula ku ba promoters kakati kiri eri ba Diana okuimproving omulimu ogwo gusobola okusigalawo okumala ebbanga kyembadde nnyonnyola wali kati ate ebyo ebintu byonna byenkunnyonnyola tebiri ku bivulu bino byokka ebya outdoor ne mu Serena nabyo era gyekiri bategeka abantu mu Uganda tetutunda kye bayita the experience okitegeera ngenda kugamba me have sat in business class otegedde bwe mutuuka wali business class when you get to the airport bw'omala oteekayo wano bakulaga mu VIP lounge n'ogenda n'otuula eyo because these are the benefits you get n'olya n'onywa ne weeyagala bwe batuuka okuyita abagenda mu nnyonyi mwe musooka ne babatereeza bulungi biki nali ku Brussels ne batuwa ne bu chocolate bupaaka bwa chocolate bojjaawo osobola okusaba eccupa ya wine ne bagikuwa oba ontegeera bulungi kwegamba ekintu ne kibeera kyanjawulo kati bw'ofubutukaawo blankets jukira bw'otuula bw'oti entebe ezo zemalayo beesifuka ekitanda the experience n'owulira nga $3,000 zewataddaawo kuba kali akatebe otuula butuuzi bw'oti bagombamu katini oba kitegeera ono akutudde wano n'oli muliko 3 oli n'akuyisaamu enkwawa oba oli awo omwe basenyo nga kubyeko ettwe oba okitegeera kye ngamba kati ne wano mu Uganda and it goes back even to restaurants gw'omanye ensonga lwaki abantu abasinga kati bagenda kuzijjavaaza ezo do you know why most people have chosen kaŋŋende ndye ku Serena emmere y'emitwalo 13 because when you get there ekisanyusa okulaba omukyala wali ku Serena abeera ayimiridde kagundi awandiika naga eyo welcome biki amangu ago ne bakwambala oli n'akulaga aw'okutuula n'akunnyonnyola buffe ebiriko okitegedde n'ogenda n'otandika olonda emmere chefu weebali oli n'omubuuza kino ki mulimu kaamulali nina stomach issues ne baga nti abo oba olina stomach issues lya kano otegera kyenkunnyonnyola genda mu zino restaurant zaffe wano ez'ekisiru oli ogenda mu restaurant oli ng'atudde bati omuwala atudde ku katebe ali bw'ati n'osooka n'otuula eddakiika nga ezi n'olyoka oyita bannaye tewali waana atusaavinga najja nga yeekonkona eno bwe yetakula n'akubuuza obadde oyagala ki
n'agenda n'okimuddiramu n'agenda n'ayita order enkyamu ayi ne mutandika okkaayana nno ali ku customer naga bye waŋŋambye ono bye yaŋŋambye ng'akaayana ne customer. Have you gone to Javas n'okola order ne baleeta enkyamu? Do you know what happens? Please, we are sorry. Ne bagizaayo ne baleeta ekola ki? Tebasobola kkaayana naawe nti order gye wakoze y'enkyamu. Nanoleswa nti emu ey'amaanyi kasajja aleeta omuceere n'aleeta katindo za cabbage bakabazisalira wamu nga zitandise okugenda mu buno obukola bwe buti. Nempita manager yakwata sowaani n'omuceere gwange n'agutwala teyagureplacinga ne badde eri ku masimu ne batunula bwe bati entambula neŋŋenda ate nga nasasudde. So kati ebyo ebintu customer experience ebintu ebikyatubulamu and unfortunately ffe tubyogera wano ebivulu bijja kugwa. Abasajja abagagga bagenda lekerawo okujja mu bivulu oli ali mu kivulu ab'amawulire ne bamuyiikira nga mutwalo. No, anyways, no babuuza baayise batya wali. Kasuku kiri tuwe. Abantu abadde bagulanga tebe emabega ba mawulire nti ayagala alabibwe nti yaguze eki tebo n'ekyo nakimaliza kiddayo ku baani ku baddayana balina abantu abape batandise okwagaza okujja mu biki mu bivulu ate nga tayagala mawulire. Kakati kikukakatako okumanya nti kati ono waliwo omugagga ono atava mu mawulire ennaku zino nti oyo wemba muleese agenda tuula wa n'ebyo ebintu balina byogerako Saymo. No kyengamba nti waliyo ye gwomanyi kuva buto nga ye amulege gamukoze eki ng'ayagala eggulire. Kakati omanye nti kakati ono omugagga nga ye mugagga si wa mawulire kadde sayidi zaawali era ne babawunsi oyogere nabo oba ontegeera bagambe nti bano baleke bakome mu bali oba okitegeera bano baleke privacy yaki yaabwe. The good thing nti essaawa zino tulina abalwaninga tables abasobola otunula mu bintu ebyo kubanga ate nekyo gamba amawulire baviire eddala mu bantu abo ate bali abaasooka ab'amawulire bagenda tukataimu nga ye takyalina kyakola ki kyafunamu. So it is two way nti ono gwe tumanyi nti ye wa amawulire ne banne ab'ekikula bwe kityo tubateeke sayidi za wano then wali abagagga nga ye tayagala na kamera mukola ki mutunulamu tubateeke sayidi za wano kyendowooza nti kyangu anyway ekyo nakyo kiri awo. So I think and not just event organizers, everybody out there mwano mu Uganda issue ya customer care, customer experience erakinga nnyo choba business za fezigwa okitegeera omala kutuuka mu bifo ebyo n'otegeera waaki abasajja omusanga nga atudde biya bamutunda emitwalo ebiri naye nga ye atudde awo amunyweredde awo okitegeera. So yeah, now finally as we leave dakika zino ziri 3 ate oyagala tufiirewo bufiizi wano si kyekyo saagala kulemera nnyo ku bantu anti olaba buli lw'oyagala okuzimba watch time otandika okwogera ebyotandiyogedde kuba obalabudde abantu bawa akantu nga kati nnyo baddakiika 5 naye nga kali insightful kakola ogende tubawe essaawa nga 2 nga bali kufubalaba tekikyasoboka essaawa 2 tugenda kuba tunyumya ku ki tubawemulamu kaabo okuwemula tusobola okuwemula nga twagadde but to date it doesn't call for it. Ate kati gwe Saymo brand yo weefuula mbuba nange era nze abantu banandaba batya simayana abantu balina we bandabira ebyo ebintu by'ekisiro byantama ku message ya Saymo tubadde tulina we tukulabira nze tebazimpeereza nze Katonda yannyamba abantu bange bantegeera era ku Kasuku live nze abantu bagamba bugambi yoyo Kasuku owaffe ne bagamba tukweyanziza nnyo otuwadde era nze ne bembasanga mu kkubo eyo mbeera ntambula ne bagamba Kasuku tokyusaamu n'akatini awo wooli kasita onoofuna empisa tukutadde kasita onoova mu by'ekisiru tukutadde ne ngaabe mugaye nti ye era sikyusa n'akatini naye sinawe ngenda kwesimba basibo ne bannyabo sente muzimpeere wano sina byabufuzi gye nzija negwe okyeguya otya abannanga abantu banatula anegwe kati oli justified kolera Buganda BBS okitegeera olina abakungu bakaka boyogera nabo nenze sirina mukungu wa Kabaka gwenjogera naye era buli ansanga banyinyonyola nti ndi mukungu wa Kabaka konzi gye baleko bayi Saymo tukulabira mu kifaananyi kya Buganda okola otya bwotyo
Kakati bwe tulina abatu representinga yeri. Nze sikyabayina. Kakati oyogere. Loli baagambanga nti sima abaddembe banangambako kati bakyasobola. Bakuleka. Kati ndi ku lwange. Oli mukwerabirira. Ndi mukwerabirira. Ne gye bandinda opye namunnyonnyola kasita ngamba ebyekisiro siddamu kwogera naye. Ate nga muzzukulu amwetaaga. Namugaa jjajjange sijja kuddamu kwogera naawe be naakubulako omwezi ogenda ffa. Ko jjajja. Tabiddangamu. Muzzukulu afunika. Yangamba kola ebibyo. Kola bibyo. Kola ebibyo ng'ensi bw'eri. Ate abaali awo ng'anywedde ku tutumaye bakadde n'otuta. Ate ba anko bange abandiŋŋambyeko benywa nabo walagi. Ne baŋŋamba mutabani wa Namukasa kale maama we yali ng'amanyi okugira batyo n'atabukamu. Kati awo buli omu ebintu ebyo byokola otujjukiza maama wo. Ekiza maama wo. Tebaŋŋambangako nti nzikiza. Buli we bakulaba balaba sister. Ebintu ebyo byokola. Ate binnyumira naba anko bange abanyumiza olina kyewavuma. N'okigamba olinga bbi ne ŋŋamba olyose n'okigambako. Nga ndaba kisiriwala kati ne ŋŋamba ani aliŋŋambako era tewali be nanditidde bonna bali ku sayidi yange. Bali ttiimu mwana yoyo waffe. Waliyo eyo maama wange yakubira ba anko bange n'agamba omwana mwe mumuwaga n'akola ebyo ebintu. Ne bamugamba mukwano kasita ozadde abaana bo beera ku baana bo omwana wa Namukasa muleke. Ofunye ekyokulabirako nti oyo mubi. Bajja kukuvuma ate ojja otwegayirira okutuuza miitingi wano. Omwana mumuleke akole by'ayagala. Mumuleke. Kubanga ate n'omwana eyeetaaga obuyambi nga kyekituusisa miitingi naye abonyaabonya. Era be bagamba nti omwana atalira katusaba nti tuweeyo ate yatuwaayo. Ensi be eri mukuba ng'akoma wane wajjajjaawe bwe bajja. Nga yeebaka ebyo nga tubivaako. Now tuyina olutalo lwa Kabaata ne Sirutalo. Kabaata yanyiize ddala. Kabaata yanyiize munyiivu. Owaaye ebintu ebyo ennaku zino abantu bakolaakola embadi. Omanyi n'adde njogera ne Gondi ne Zubeeda. Nina ensonga zange ne full figure. Manyi nakooyeemukko okummanyiira. Anti Jenny. Oyo yalina info ku nnyumba gye nazimbibwa. Nakooyeemukko okummanyiira. Kati nadde njogera ne Zubeeda. Zubeeda nga ŋŋamba tutuuze meeting. Tuyite full figure ne mbaga tekyetaagisa. Tumuyite. Tulina musaavinga ddagala liri nnyini. Waayita. Watwasaamirira naffe we tugenda omwasaamirira. Okitegeera. Kati waloka video akazi oba yadde ayogera biki ng'ataddemu era Zubeeda. Namulanga wewanidde biko. Musimama mwami kati twaterera biki naye alina bye yadde agamba Zubeeda awo. Zubeeda n'amuweereza message n'aseka. Nedda mba mpisaamu buyisa. Kati ne ŋŋamba abantu waliwo abamu abeera bazannya embadi zaabwe. Nalaba ne ku Junior ne Kabaata baali bayomba all of a sudden nagenda okuddamu olaba aye Shalom nagenda okuddamu olaba Shalom agamba Junior yali amuyise banywemu kacaayi ate bagenda okuwulira amawulire nti ate yali ayogedde ne Kabaata bajje bamukwate. Kati ne ŋŋamba ekituufu kye tuliko wano kikyenewe Junior yesaabye mubuuza ne ŋŋamba ekyo kankireke kigirira. Kati nze n'ekirowoozo kyange ekisooka so abantu bayinza obba mu mbadi nga tetumanyi. Ekisooka nze nina ekirowoozo kyange Kabaata is not serious. Is not serious how? Ku kyayogerako omanyi omusango teyagula opi baagambye mbu yagula. Poliisi ya Uganda waliwo anko kazibwekapo tebakwatako kazibwekapo nti muntu kiri yazza kugombolola. Abitex yakamukolera nga tunatera okutuuka ku sho. Nti emundu neddala nga gw'owulira nti emundu twazza kugombolola emundu twazza poliisi kyeyinza okuyita kazibwekapa nnyonnyole mundu kijazi kaali kabadi. Abitex yadooza yagera olaba nga agitegese naye nga n'akateekamu. So poliisi ya Uganda esobola okubeera serious not until they are serious on you. So ekyo tekikweyinuza nnyo. Naye ndowooza nti Kabaata talina moral authority kukola kintu kye yakoze. Ndowooza eyange.
Secondly, nakuyo Kabaata twali n'entambi wano. Kabaata abikoze nnyo ku bantu abalanzi. Nali mbaddeko olujjukiro olunaku Jackstar lwe bamugoba ku Fangoni. Nali ku live ya Kabaata. Nempa side zange zonna. Banna akavaako Kabaata n'aleeta omwana. Omwana bwe yajja mu kujustifyinga teyannyonnyola ku kibadde ku Fangoni, yadda kunze n'anvuma eddakiika n'eddakiika naye nga otuna ekinvumya kyenjogedde nze mpadde ekyange naye bakuleese do your submission n'anvuma ate nga Kabaata nze tuyinza ogamba twogera oba nyinza ogamba tuli bamukwano oba ontegeera nze kasinga onvuma ekitali kituufu kyesimanyiiko kiyinza obutankosa kubanga at the end of the day kyoyogedde kikyamu. Kati Kabaata okubanga yaloopye Shalom anyway lwakuba Uganda munaye yafuuse nti oli ayinza okukuloopa kubanga alina kyayagala okuyisaawo kubanga ate nayo yamaze okuloopa ate kyeyazzeeko move ayagala kumusondera mu mmotoka ya $1.5 ogwa $. Olwokuba oli yavumye emmotoka ye avuga UFV. Kakati ndaba biba bijjidde kuuma omulundi gumu. But for me I think that is how life is supposed to be. Kati kino kye yakoze ekyomusondera emmotoka kulaba bino bye twejeregajerega. Yes, mukwejerega oba bano bebayita mu byokwevuma mubaamu olina okulaba nti nfuniramu wa nti kati saawa eno Kabaata agamba yagala bamusondera emmotoka with the other background okitegera kyekugamba so kati bino ebirala bye baddamu ebyo ekyokubiri okuvuma kati generation eno nze problem yayo gye nnina eri emu okuvuma wakikubeera kuvuma nga kasuku wakyo yagala okuvuma kubeerewo nga kasuku yakwevumidde nti kasuku oyo golaba asiiba nvuma kubanga ye kasuku akuvuma gwe toddamu otuma bamuvuma nze ndabanga ekyobusirwa ate nga mulembe guno mwekiri kubanga nze ndi bold enough nsobola okwevumira gwe weeyita diplomat tosobola kuvuma n'otuma abavuma n'ogenda n'otandika okuyimirira mu bantu ng'obagamba nti nno oli avuma kubanga gwe tolina wokwotingibwa ng'ovuma naye ng'abantu abakwetoolodde bavuma ng'ate bavuma oli kubanga waliwo benda bendowooza nti baakabaata nga bavuma Shalom kakati osigaza tolina moral authority kugamba abantu kuvuma nga nawe oyina abakuvumira oba abavuma platform yo wobanga oli mutukuvu nga toyagala bavuma Shalom muloope buloopi kiveeko netosobola kubanga oli mukunenya Shalom kuvuma kituufu tetuyinza ba tetulina tukwotingira ng'omuvuma naye abakwekuusaamuyitako Sharoni namuleko ekya Sharoni nakirabako kati yeye Sharoni bamuyita Sharoni yeye Sharoni ekyo kimu nze nsaba byonna mu entertainment ne mu politics mutugjeeko olubeerabeera olwo alien alina ekintu kye yaleeta abantu abakwetolodde bamuvuma ye tajja bavuma yajja wuwo gwe gwamanya abakola ki oyinza obasigwa abatumane abavuma olw'okuba ggwe kubanga omuntu newobanga sigga omutuma naye ng'akurepresentinga mu ngeri evuma kikakatako tukama tugamba naye manerekerawo okunvumira oba ontegeera so diplomacy abantu bagenda tandika okubanga bagibajjako oba ontegeera kubanga obanga ddala tukkiriza mu kuvuma n'abakwetoolodde nga bavuma bagambe stop ekyokubiri olwo olukingidom lwe mwagala okuzimba nga mmwe muvuma mwekka bane temulina monopoly ku bigambo biwemula gwe gwayagala okuvuma era kyekine kufulufiga gweoyagala okuvuma gwe toyagala bakuvume lwe bakuvumye lwojja lwoyenjeera nalwo naye nga lwe wavuma tolwogerako mulekerawo okutumanyira si mmwe mutuzaala bw'oba wera nga toyagala kuvuma tobaako woovuma bagamba atayagala motunula mukamwa tayasama kale ngenda ku example kyali wabadde ayina ebizibu emabegakawo kyamagero n'otandika okuvuma kyamagero n'onoonya w'omutandikira ne wakubula era junior y'okuvuma kyamagero ffe waki tetwabiyingiramu ye yagamba nti omusajja lumu yannafuyaako ng'alaga nti tamanyi yenkola tabitegeera junior n'afuukula nga mukakasa nti amukola ki amumanyi naye otandika otya okuwanyisigana nekyamagero ebigambo nga kyamagero biwajja talina gwe yali akoze eki tereevu ne mulekerawo okutumanyiira mmwe mutuvume mutusindikire obwana bwammwe tulwakuba gwe tozzeemu tujja kukuvuma
mulekera wakamanyira akakukolooza nti gwe ina monopoly ekisembayo omutimbagano guno gwonna ffenna twenkana emyaka bw'owulira nga gutandisa okusukkako gwesonyiwe gwesonyiwe either salawo okusavinga content kati kala kino Kabaata kankimugambirewa Kabaata tosobola kwogera kuvuma nga nali nkulabyeko ko ng'oli ku video ekyamazima eno video nagira banene ngamba I understand tuli ku social media nekino kigenze fa yali n'omwana bamwita Black Panther wallahi ng'ebigambo bibaliko ndi kati wansi oyinayo buki bukwateko kompulire ng'omuwala oba yali atamidde oba yali yeemola I don't know amazima matuufu njagala tubeere bazadde mu kulumbibwa ne tubanga tetulumbiddwa naye kijja kubeera kibi nnyonze okubeera nga wembeera n'okumutimbagano mpemulanga bwenjagala naye nfuna yampemula ngamba tutanga kumpemula mwe father buli lwe nali mpemula tata abaana bange baali bafudde ensi banemuleke givuganga we mwagala bane fahamu tetugenda kufunayo nsinda nze sina mukisa gwa kufuuka munnakenya kwa guno obwongo tebukyayiga kufuuka kuyiga Luswayiri ngenda sigala ndi munna Uganda wewe musaza w'ensi tugivuge that way tugende kubate yali baddewo nga teri bwetyo nemwe mugivuze that way mwagala muvuze that direction ey'obusiru alate obusiru butandise okujjewo mate mutandise okubudduka era nze my line of argument gye nadde ntambuzeera paka kati ngenda giremerako ate kati nga ngenda kubeera mukambwe mu Saymo ekyo nkikubuulira omuntu yenna eyali avumye eyali atyobodde me inclusive tetulina moral authority egamba abantu nti mulekerawo ovuma wabula wawulira nga kikulumye tubirekera abantu abalala asikuwa wawulira nga kikulumye waliwo omuntu akuvuma approach that person mu buntu mugaye mukamanga ekyamazima nakola ki nali nkuvumyeko nembadde nsaba naye kyamagero bakeera ku makya naga nti oli yanvumya ayagala musiba nja kubeera emabega wa kyamagero yali avumya kuba ye kyamagero talina gwe yali avumye naye ffe bwe tuwangaalidde eno mmwe mutandika okulowooza nti olw'okuba emyaka gibadduseeko mutandika okwefuula mmwe muliho teriiko mukulu bw'owulira ng'okoyevaako oli atugambe nti Kasuku yava ku Facebook bamulumbiddeyo awo tujja kitegeera kuba tulina abantu abagamba nti yali muyimbi naga neesonyiwa ebyokuyimba nadda mu private business oli n'amulumbirayo awo tujja kiwulira oyogera kwa yimbi abagwango oleta Sweet Kid yasemba ddi okufulumya oluyimba that is an attack katosobola gamba nti Sweet Kid talina magezi nga musajja atu yagenda mu bibye talina ku social media takuvumye bwe tuwangala bwe twevuma waliwo abali mu kukola bukingidoomu bwabwe babeere ne monopole y'okuvuma babeere ne monopole y'okumanyiira ako mukaleke temutumanyiira woba osazeewo towemule genda just yongera ku vocabulary ey'ebigambo bw'oba oyagala kubeera diplomat people change osobola okuva mu kino nodda mu kikola ki netosobola kugamba muntu kudda mu kuvuma muntu leero mu Uganda mwosanga mu interview emu oli mwagambye nti mulekerawo okutuvuma ate era mu interview emu nga mulimu bwavuma okulyanga embwa ng'avumye oli alinga ekimpemempeme naye ate nga naye agamba mulekerawo okutuvuma kikolerawa bane temutumanyiira kati malinya emboozi eyo tugyongereyo ku Saymo official kuba wano bwe naawe endowooza yange ate bajaga gwokyazizza ate gwowe endowooza so kati tudde wali ku Saymo official temutumanyiira njagala gy'oba otandikira kuba nze nina gwe njagala oviirayo yes ekinajja kijje kati nakooyeemu Kasuku nga tumaliriza njagala tumaliriza bwe ntuti ensi eno njagala tugiwe ebituufu mulekerawo obulamu bw'obunnanfuusi Kabaata bwe bulamu bwasalawo okusiga wowulira nga olutalo ne Shalom lutudde Shalom mukubire omugamba manyi tukireke oba ntegeera tweyongereyo nemulekerawo okusiga ekyokubinjala kutegeeza poliisi ya Uganda social media eno munange yamanyi okusinga n'ebyo social life yaffe eno erina engeri gyerimu eyamanyi okusinga ebyobufuzi wadde ebyobufuzi bisaasaana eggwanga lyonna nti mugenda kusettinga precedences ezigenda okuba wa definition gye mugenda okulwana okwejjako
jo mwami Kyagulanyi yabadde mukono ekyamazima olaba eggwanga lyandinganga eryakitegedde naye waliwo agamba nti nze ebyobufuzi muganda wange yabifiiramu n'akyusa n'ajjako naye nga bino ebyaffe ebyekisirwa abiraba kubanga byebimukakkanya era nga buli kiseetingibwa kigenda mu bwongo ne kigamba nti okay oyo bamusibye lwakino ekitegeezo no bamusibye lwakino nga tekigenda kuva mu bwongo bwe kati bino ebintu byaffe mubirabanga ebyokuzanyira naye ate abantu babifolowinga nnyo so twegendereze n'abantu abajja gye tuwanga Kabaata abeera Nansana lwaki aloopa Kibuye anu byayira bino ebintu tubiraba Kabaata ne Shalom bajja tuula boogere ensonga eggwe ekize ekyo nkikugambidde wano ani kati nze mbamalizano Kabaata obeera Nansana kyogamba poliisi e Nansana tojja lwaki ogenda Kibuye nze byange byebyo anyway until next time kati tugenda ku Saymo official zidde okunywa Lawrence